Weninwaji amazima agogedde Gravity omutujju yeewera Kingi Saha naye amazima agajjeeyo Jamie Culture abalangidde Shira Gashumba iPhone 13 emuzaalidde ebizibu tosubwa Susan Makula ate ye Fifida Queen mukwano bibi Rape ne Babindeeba olutalo lusituse buto nkwaniriza ku biyinzanisha Sylvia gye baliko mukwano gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero babi nkusaba video gimpereka like ate mbenga nkongerayo maaso n'amawulire amalala tuwerabira okusubscribinga ate gwe yasubscribinga edda mukwano okola kyamaanyi ne babi nkusaba video gimpereka like ate nkongerayo mawulire amalala ntandise ne mwana muwala Weninwaji bafaanizi be babadde bamusaba okubawa oluyimba olupya ne bamugamba wakuma otuwa oluyimba yali 221 kati tuno tuli mu 222 mukwano abagambye nze munneesonyiwe era nze munviireko ddala mu kitwale nti nagwa okitegeera mu kitwale nti nagwa n'abagamba ye banaye abantu mwagala ki ye abantu nga temusiima abantu nga mbakubye muziki kati mu kitwale nti nagwa ndi eyo nagwa nawumula munaye tebibadde bigambo byange bibadde bigambo bya Weninwaji tenga tweyongeddeyo mawulire gafe ag'olwaleero mukwano ye Gravity yeewera agamba okuva we baabata tewali kubaweeza alina abakuba okitegeera ne bambi abadde alina gye yagenza okupafominga bambi kino kyamunyizizza ne baddira omuzinyi we ne bamuyiira omusulo ku stage bambi tekyamuyisiza bulungi n'agamba mwenga mwe mulina emirimu egyammwe mwogera ku makya n'ogenda n'okugula edduuka lyo okitegeera naye omuzinyi gwe mulimo gwe naye omuyimbi gwe mulimo gwe naye kati ate we munaddawo nti mudde mu bbalinnyirira nga mubayira emisulo mukwano ye agambye ajja kuvaawo n'omuntu nti era anaddamu kikola yajja mukuba ajja mukolaga Weninwaji omanyi Weninwaji ye kasita omumanyiira munnayo akugjawo bubi nnyo yakusimbudde dda teweerabira okusubscribinga likinga binzanisha Sylvia mukwano ate ye Kingi Saha mukwano amazima agoogedde ejjukira bulijjo agombebwamu obwala nti naye yalibanga akozesa kawiidi nti yaliba akozesa kayaga mukwano leero avuddeyo n'agamba nti ye mukwano talina wayinza kwebaza kayaga kano tekisooka kamuwonya covid nti abantu bangi baafa abaali tebakozesa kayaga kano okitegeera naye ye nti kamuwonya covid ne kamuyisa mbulwadde bulungi nnyo era jjukira bebe kuulu yavaayo emabega kaawo n'agamba naye omuntu ono akola ki omuntu ono bambi akozesa ebiragaalagala kati mukwano ye avuddeyo n'akyatula mu lwatu n'agamba ye sinze nkakozesa kubeera kankoledde ebintu bingi ekisooka kamponya covid kitegeera mukwano ate we tuddako mwana muwala Shira Gashumba mukwano bo bashosho in-laws bamutwala kayimba jjukira n'avaayo wano n'okugamba nti mweraliikirivu bamubaka essimu nti ssaawa zonna nuudu ze zikola ki zifuluma naye kigambibwa nti bamubaka essimu yali agenzeeko mu kiraabu emu eggana era agenzeeko mu kiraabu emu eggana kati mukwano bo bashosho in-laws bagamba tolina kyotugamba kaana gwe kawala gwe kiki kyozunza obe ozunza essuwaani ogitwala eno ogitwala eri kati oli kwekoza essimu wagigabidde boyfriend kati oli kwekoza oligamba nti essimu baagikubbako mukwano bo bashosho in-laws tolina kyobagamba bagamba lekeraawo okugabangula essuwaani n'ogigaba eno n'ogigaba eri era neyeggana bagamba wali togenze kukola ki wali togenze ku mirimu wabula wali ogenze kukola ki kugaba ssuwaani mukwano sibya ate olutalo lwa Fifida Queen ne Rape mukwano ddosi lwakuggwa anti wenjogerera essaawa zino nebba bindeeba naye akoze eki alweyunzeemu asinzidde eri gyali America n'agamba munnaye Fifida Queen weesonyiwa amaka gange weesonyiwe mukyala wange wano gwe wava mu maka ge agasooka ewa RQ ani yakwogerako n'olwekyo weesonyiwa amaka gange naawe si gwe mulungi atuukiridde okitegeera munnaye ebyo bigambo bya bindeeba Mr. Binde cocktail so sinze munange jjukira Fifida Queen yavaayo nga ye alinga ku saidi yani nga ye ali ku saidi y'oli omukyala omukulu kwegamba nga alinga nga abuulirira Rape nti mukwano olina okugumira buli mbeera yonna ebeera ekoze lwaki teyabawasa kiba kitegeeza tabaagala abalimba ate bayirawo abakazi leka mbabuulireko abawala leka mbabuulireko muve mwoyo kusakazi w'abasajja abafumba okujja bagamba nze nkwagala nnyo
mukwano nnyo ng'abeera naawe misana abatakwagala bw'aba akwagala lwaki talekaawo omukazi we najja n'akuwasa omukazi gwe baagala bamuwasa kati waba takuwasanga mukwano beeraawo ng'oli ku pendingi saawa yonna bakubako omujjawo ekidaala ate bwe tuddako ewa Jamie Culture alangidde Hanison Baliruno neyakuyimbira eno kapyata gwe tulonywere oyo wamu n'omukyala Halima Namakula n'abalangira obubbi nti Halima Namakula yeekubana ne Hanison Baliruno ne babba abakazi abakulu waliwo omu gwe babbako miliyoni 7.5 n'abagamba naye obubbi bwaki bannaaye wamma ayogedde ebintu biki ayogedde ebintu bingi naye nga atamanyi Hanison Baliruno yo neyakuyimbira eno kapyata yakuyimbira n'ekyoze ni Becky ate Halima Namakula oyo buli omu amumanyi nti mama wa Halima Namakula mukwano Jamie Culture abagambe mulekere obubbi ebyo bimukola tebiriiyo kimubba abakazi abakulu okitegeera munnange mulambi nsaba video gimpereka like subscribing atanaba kusubscribinga ate ye mukwano Evelyn wa rema ye anyuma omwerabiddeko mu maaso awo Susan Makula Bujingo naye mukwano alina kyabagamba naye era video weeri mu maaso awo bye mukama abankuumire atakuumira mpeera nibambi temwerabire okusubscribinga likinga buyinza nisha bye bye